Omulungi atulaba ku Saviour TV nkwanirizaako enkya lunaku olwaleero. Ennaku zo tusigazza mbalebale okubanga tutuuka ku lunaku mulindwa olw'okubanga olunaku tugenda okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka agenda okutukiikira mu Paalamenti oba mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Ensonga nnyingi ezitambula mu kitundu kyaffe eky'ekiboga nga zeekuusa ku bifo eby'enjawulo, naye okusingira ddala tulina ensonga ezitambula ku kifo eky'omubaka omukyala agenda okuba ng'akiikirira disitulikiti y'ekiboga. Tulina abakyala bangi abeesowoddeyo kubanga bavuganya ku kifo kino era nga bangi ku bo b'amaanyi ebitagambika. Olunaku olwaleero njagala tubeeko bye tuwayawayamu ebitonotono n'omu ku abo abeesimbyewo ku kifo okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kibuga disitulikiti, ate ng'essaawa zino ye amyuka ssentebe wa disitulikiti y'ekiboga ku disitulikiti level. Ssebo Madamu Niyonsaba, nkwanirizaako nnyo ku Saviour TV. Neeyanziza nnyo okunkyazaako Saviour TV. Nga tunaaba kugenda mu biki by'ozze kukola, oli mukulembeze essaawa zino mu kiboga. Emirimu gitambula gitya ku disitulikiti era okikwasaganya otya essaawa zino kampeyini zikuwuba kyokka ate olina obuvunaanyizibwa obw'okukola ku disitulikiti nga amyuka ssentebe? Ndowooza nga sinnatandikayo eyo kasooka abantu mbeeyanjulireko mu ngeri ey'enjawulo bategeere obuvunaanyizibwa bwange ku district level na kiki endi. So abampuliriza oba abatulaba, nze Honorable Niyonsaba Jacqueline, Vice Chairperson Kibuga District, nsinziira Nakasozi Muwanga, nga nze kansala omukyala akiikirira eggombolola ezebbiri mu lukiiko olukulu lwa disitulikiti yaffe. So ku nsonga gy'ombuuzizzaako ey'emirimu gya disitulikiti gye tuli tuweereza, newankubadde nga tuli wakati mu kalulu, ate twebaza Katonda nti ekisanja kyaffe tuli mu nkomekkerezo yaakyo ekya 2026. So twebaza Katonda atusobozesezza okuba nga emirimu tugitambuza ate nga bannakiboga basanyufu butya bwe tutambuza ekisanja kyaffe kino. Newankubadde twasoomoozeddwamu mu ngeri ey'enjawulo, bamu bakansalazi baffe bwe tubadde tukiika, omu yatufuddeko, Honorable Ivan Kamya. So kitalo nnyo, kitalo ddala, twaviiriddwako mwannyinaffe oyo muganda waffe, kansala Bukomero. Ntuuse okusaasira kwange eri famire, eri bakansalazi bannange mwenna, eri Kiboga disitulikiti n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu kubanga twafiiriddwa omukulembeze, omuvubuka omuto, envuumuulo, ayagala eggwanga lye, naye tukkiriza Katonda nti bw'atyo bw'agera. So twagala okwongera okumusabira Katonda amwanirize, omwoyo gwe agwanirize bulungi, ayongere okumusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako. Amiina. Naffe ka twegattire wamu tuuse okusaasira kwaffe eri abafamire, ab'emikwano nammwe mikwano gye, oboolyawo Mukama abagumye mu ngeri y'enjawulo. Kati emirimu otugambye gitambula bulungi newankubadde waliwo okusoomoozebwa. Newankubadde oli mukulembeze mu kaseera kano, naye weesoolayo okuba ng'ovuganya ku ntebe ennene. Watugambako wedda we twasooka okukukyazaako ku Saviour TV nti oli muvubuka muto era omumalirivu okukamala okuba nga otwala Kibuga mu maaso. Naye tetwafuna kugamba kutuwabula kumala ku biki ebyo ebyasinga okukusikiriza okujja weesooleyo ogambye nti akanze ku bwa kansala nzije nkiikire bannakibuga ku ntebe ennene, era biki ebyo by'osuubira okukola gwe nga ggwe omukulembeze singa oba oweereddwa mandeeti? Bannakibuga bannange, okusookera ddala nze navuganyako ne mu kalulu akamyufu. Ensonga nazibannyonnyola mu kamyufu, bannakibuga abalonzi nze benzikiririzaamu nti bakama bange, era ensonga ezo ne baziwulira era akalulu ne bakampa. So oluvannyuma lw'okkampa era ne bamanya ebyaliwo mu kamyufu, bwe ntyo ne ŋŋamba nina okomawo ku lwa bannakibuga era ensonga zange nga nkyazisimbyeko essira. Ensonga zange nno nze nga Niyonsaba zandibadde nnyingi naye nzitematema mu nsonga ne zibeera 3 zokka. Nti bannakibuga nabagamba, okusookera ddala nze nga Niyonsaba ndi mukulembeze. Bwe natuuka ku disitulikiti y'Ekiboga nga kansala ne nzuula ebintu 3 emyaka gye mmazeewo kati 5, nti singa tuba tubitereezezza, Kibuga disitulikiti esobola okutambula bulungi. Mu kyo kye natunuulira okusookera ddala ye disitulikiti budget yaffe. Tuweebwa ssente ezikola emirimu gy'abannakibuga omuli enguudo,
omuli amasomero, okuzimba amasomero, okuzimba classrooms n'ebirala byonna ebikola essomero, essente ezituweebwa okukola amalwaliro n'ebirala byonna ebikola eddwaliro okuyimirira ku standard. N'amazzi mu byalo mu ngeri enjawulo kugamba zonna gyonna emirimu disitulikiti egikolebwa tulina kye tuyita district budget oba ssente ezituweebwa okukola emirimu. So ssente ezo tuzitematema nga bannakibuga, tufu ssente ne zituggwako. Tulina amagombolola 14 mu Kibuga disitulikiti. Bwe tutematema ssente ezo nga buli gombolola erina okulimibwa amakubo, twetaaga ekitebe ky'eggombolola, twetaaga amasomero, amalwaliro, tosanga ssente ezo ziweddewo ng'ate ebiseera ebisinga tukozeeko kitono. So abalonzi ne bavaayo okunenya LC5 chairman, bakansalazi baabwe balonda naye nga bambi omusango teguli ku bo. Nga ekizibu ekiriwo nti bo ssente bazibawa ne tuzitematema, ssente ne ziggwawo naye ng'olaba wakyaliwo ebbanja ly'amaanyi. So kati ne tukitunuulira nti kyetaagamu omukulembeze naddala ali ku district level, kubanga ky'oba oteesaako oba okimanyi. Era nze bannakibuga ne bagamba oba n'eggwanga lino lyonna Uganda, omukulembeze omutuufu eyandibadde agenda mu paalamenti yandibadde waakiri asooseko ku disitulikiti n'amanya ebizibu bya bannakibuga, kubanga ababaka bangi bagenda ne babagamba tugenda balimira amakubo, tugenda bazimbira amasomero, tugenda bazimbira amalwaliro, naye ng'ate obwo si buvunaanyizibwa bwa mubaka. Si kyalina okukola naye olw'okuba munnange bo babeerawo n'enkola ey'okutambula nga balimba n'ekyokola bambi ebiseera ebisinga baba tebakimanyi. So mukyo nze n'ekitunuulira nti omubaka yenna omutuufu yandibadde asooseeko ku disitulikiti n'amanya ebizibu bya Kibuga n'amanya naki kyagenda okuteesa mu paalamenti. So mukyo nze nakitunuulira nga kyetaagisizza nnyo omubaka, kati nga nze niyo nsaba mbadde ku level ya vice chairperson okugenda mu paalamenti okulaba nga nnwana district budget bagyongeza ekibuga. Ndaba nga kintu kyangu nnyo era nga bannakibuga mbasuubiza singa banaaba banneesize district budget niyo tuuka mu paalamenti njogerere bagyongeze emirimu gya bannakibuga giryoke gitambule bulungi. Awatali ekyo omubaka yenna aba akulimba, ngenda kulimira amakubo, ngenda zimba amasomero oba amalwaliro, oyo aba alimba. So nkitunuulira ku level eraga nti nno twetaaga omukulembeze agenda okwogerera ssente za Kibuga bazongeze, then chairman aliwo LC5 tukwatagane ne bakansalazi baabwe emirimu gya bannakibuga giryoke gikole ki gitambule bulungi. So ensonga eyo nagitunuulira nga kyekizibu kya Kibuga, ng'ensonga tetunagikolako eyo Kibuga tegenda kwongerako, tegenda kukyuka. So nenzira ku nsonga ey'okubiri eyo esooka ngikuwadde. Ensonga ey'okubiri abatuwuliriza njagala yo egamba tugitaanye bulungi, ye kibbattaka mu Kibuga disitulikiti. Tulina kibbattaka wano mu Kibuga disitulikiti. Bw'ogenda ku kkooti yaffe ey'ekibuga emisango egisingayo gya ttaka. Tulina bangi be tusuuzizza amataka wano ekibuga, abamu ate abasinga obungi bafuluma bweru wa disitulikiti yaffe eno ey'ekibuga, abamu era ne beeyita nti bava mu State House. Bannakibuga abampuliriza era abajjukira obulungi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omwaka guno ndowooza emabegako awo ng'omwaka gutandiikiriza yajja ekibuga wano ku nsonga y'ettaka, wali erwankonge mu ddwaniro. Yamala kulaba amawulire waliwo omwami yali atulugunyizibwa ku ttaka naye yali amutulugunya nga akiraiminga nti ava mu State House ng'amagye agayiwa ne gakuba abantu emiggo. Pulezidenti Museveni bwe yalaba amawulire ago ku TV n'asitukiramu, n'ajja era omusajja ettaka ne balimusuuza n'akola ki n'agenda ono n'asigaza ettaka lye. Ekyo kyatulaga nti singa pulezidenti teyalaba kikolwa ekyo omwami we ettaka lye balitutte. Tulina bannaffe wano e Kalusungwa, Kasubi, awo mu Nkandwa, Kibiga, abantu babataddeko ebikundu, ettaka lyabwe balitwala, basula ku Tebuukye. Wano e Kapeke wano eno abantu babatwalako amataka gaabwe. Kibuga disitulikiti tuli mu lutalo lw'amataka olw'amaanyi, naye ng'abantu ekyewuunyisa ababba amataka gano bava bweru wa disitulikiti. Abato abasinga abamu ku bo bagamba nti bava mu State House, beerimbika bava mu State House. Mukyo kiki njagala okulaga bannakibuga nti tubeere beegendereza nnyo ku nsonga eno, naddala bano abeerimbika, kubanga ne ssaawa zaawo tulina agamba nti ava mu State House wano ekibuga ate alaga asaba bukulembeze, okitegeera. Naye ng'ate waliwo bwina alaga nti abamu ku bamufandinga be bamu abatulugunya wano ku mataka ekibuga. Kayinza okuba akatego bannakibuga kabayinza okugwamu bwe kiri ssebo nti essaawa za leero tuli mu nsonga y'amataka. Kibuga disitulikiti baagizuddemu eby'obugagga. Kibuga disitulikiti erimu gold, ffe waffe emuwanga wali eri ekyabwe bakiyita Busaanyi, baakizuddeko gold, okitegeera. Gold oyo abantu basuubira okufuna ebintu eby'amaanyi. Abatudde ku ttaka nabo bagamba tugenda kuddawa.
okitegeera. So abantu bano oluvannyuma lw'okutusanga mu offices nga tulwanirira abantu baffe, kubanga nze ku level yange y'obwa vice chairperson babadde bajja mu offices zaffe nga batugamba twagala ettaka ly'egundi ne gundi musayininge wano nga baagala otuyisaawo bwe bati olw'okuba nti n'obimanyi bajja bagamba tugenda bawa ssente bwe ziti miliyoni 5 miliyoni 7 naye ne tuyimirirawo ku lwa bannakibuga ne tugamba ekimala kimala kubanga tubadde baana baabwe nzaalwa ya wano ne tubagamba ettaka lya bannakibuga muliveeko mutambule mugende. Kati bwe baazudde nti nno ffe abaana enzaalwa tulwanirira abantu baffe ko bo kabaleete abaana abaabwe ab'ebweru babaleete wano mu kibuga batuggyeko n'obuyinza bwe tulina ffe nga bannakibuga okulwanirira abantu baffe batwale ebifo ebimu ku bino. Bannakibuga abamu tebakiraba kino. Ate nga bali mu basenda oba bawerekereza mu nsonga zino abamu bannakibuga abali mu bibalo byabwe abali mu agreements ennyingi abali mu bibalo ebinene eby'amaanyi ekintu ekyo nga niyo nsaba kinnuma. Nkyogera with experience kubanga mbadde mu office eno abasajja badde bajja nga batusayiningiza ssente ennyingi naye ne tuyimirirawo ku lwa bannakibuga. Kati esaawa bakutte omutitimbi gw'ensimbi omungi baguwa abantu bano abazze mu kibuga abagenyi abaagala otuggyako ebifo byaffe bajje baziwe bannakibuga 2,000 babawa akalulu enkya nga bagenda kuggyako ekazi za 3 ez'ettaka. Poloti yo bagitwala olw'okuba bagizuddemu gold bagizuddemu minerals ez'enjawulo. So nsaba bannakibuga abatuwuliriza ensonga zino si za kukonjera ensonga zino za buweereza. Twagala omuntu agenda okubeerawo ku lwa Kibuga district ekimala kimala Kibuga yaffe tuzaaliddwa wano twagala Kibuga yaffe ng'eri mu mikono emituufu egy'abaana. So kati Kibattako ono bamutaddemu kati amagezi mangi beefudde nti bajja kugenda kutuyamba tuli bubi nnyo okitegeera naye bali mu bibalo byabwe. So nze nsaba abatuwuliriza era abatulaba twetegereze ensonga zino. Ettaka lyaffe tulyetaaga kubanga wano awatali ttaka tetuliwo kwe tulya kwe tulima kwe tuzimbye. So nze nsaba ng'omuntu yenna agenda okukuba akalulu ke akeetegereze. So nga bannakibuga abandaba mbakakasa nti ngenda kulwanirira Kibattaka mu Kibuga district kuba nzize muyimirirako. Eyo nsonga yakubiri ssebo. Ensonga y'okusatu gye ntunuulidde bwe bumu bwa Kibuga district. Nti bukyantandika obuweereza bwa Kibuga district kansala ku district kati ensaawa zaayo vice chairperson nazuula ebintu bino wammanga nti Kibuga district erimu kati ebiwayi bya mirundi 2. Tulina ebibiina bya mirundi 2. Tulina NUP tulina NRM. Naye osinkana omukulembeze ng'agamba nze nsembeza bange. Owa NUP asembeza babe n'owa NRM naye n'agamba njagala ba NRM bokka. Ekikolwa ekyo nga niyo nsaba nkivumirira olw'ensonga bw'obeera omukulembeze naddala kulina eddaala nze asaba omubaka omukyalo wa paalamenti nti ngenda kukiikirira district namba ngenda kuba maama Kibuga nti weetaaga abantu bonna weetaaga owa NUP weetaaga okiikirira owa NRM okitegeera nti tutuuka ku level tokyali wa NRM tokyali wa NUP oli munnakibuga oli wa Kibuga yonna oli maama owa bannakibuga bonna sembeza abantu bonna. Naye Kibuga district osanga oli asembeza babe n'ono asembeza babe kati ezo divisions ezo zituleme okukwatagana ate ne zireetawo entalo ezitatuyamba ne zireetawo okubanga district yaffe tegenda mu maaso. So nga nsuubiza okuleeta obumu kubanga bandabyeko nze niyo nsaba sisosola mu bibiina sisosola mu madiini sisosola mu mawanga tulina okuyimirira ku lwa Kibuga nga tewali nsonga ndala yonna wabula okulaba nga Kibuga district eri mikono emituufu eri ku mulamu omutuufu obumu bubeewo kubanga watali bumu ne bwe gaba maka tewaba nkulaakulana. So mbasuubiza okubeera omukyala agenda okuleeta obumu mu Kibuga district okugoba entalo za Kibuga district abaaziteekawo singa munaaba muneesize ne mumpa ekifo kino eky'omubaka omukyala mu paalamenti. Waawo ensonga ezo z'amaanyi era nsonga nzito ddala abannakibuga bajja kuba bazitunulamu balabe ekijja okuba nga kikolebwa. Kati mu kaseera kano tuli mu kaseera ka kalulu honorable. Njala otangaazeekoko otukubiremukko ku tooki biki ebigenda mu maaso mu kaseera kano mu nkambi yo kale generally nga olaba akalulu nga n'ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Mwe tuli mu kunoonya akalulu ng'era electoral commission yakola ki yabawa mandate bwe yatulagira tugende tunoonye akalulu eri abantu baffe. Naye era tuli mu kusomoozebwa okw'enjawulo mulimu okutiisatiisa
mulimu okukaka abantu okulonda. Wano wennyini nga sinaba kweyongera njagala kulisayo bonna abasobola okujja okwaniriza Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ku kisaawe kusaza. Bakulisayo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Naye tulina ekikola kye twalabako olwo. Pulezidenti bwe yali ajja twamwaniriza. Nange niyonsabanga mwendi ne tukwata ebifaananyi byaffe kati nga nze niyonsaba nateekako ekyange akabonero kange ettooke neeteekako n'ekyomukulembeze w'eggwanga ebbali mukkiririzaamu. Ekikwewuunyisa tumala tuteekayo ebifaananyi ebyekiro kyabawaliriza okuggyayo ebifaananyi byaffe ne babiyuzaayoza ekitabangawo mu kibuga. Ebbanga lyonna tubadde mu kalulu wano ekibuga nga tulina opposition nga tulina naffe aba NRM naye ng'ebifaananyi by'abantu Pulezidenti yajja n'ebibeerawo ebyaba Besigye byonna bibaddengawo. Naye luutu eno ekiri ekibuga kikaabya amaziga. Omusajja ne bwagamba nti kiboga eri mu buwambe ekituufu tuli mu buwambe. Oli n'alwanyisa obulwanyisa ekifaananyi ky'omuntu. Baayuza ebifaananyi byaffe, baasalaasala ebifaananyi byaffe okulabika nti omukulembeze w'eggwanga takola ki? Tabiraba. Naye nga ate naffe twali twaniriza Pulezidenti. Kyensuubira nti Pulezidenti naye yeetaaga akalulu kaffe. So kati otunuulira ekikolwa ekitali kya bukulembeze mu muntu ne weewuunya ng'ate asaba bukulembeze. Kubanga kano akalulu ke tulimu si kaakukaka bantu. Abantu tulina kusaba busabi nti bannange munnonde okusinziira ku kino ne kino ne kino. Ne wano ekiboga waliwo effugabbi essaawa za leero, waliwo okutiisibwatiisibwa, waliwo ebikolwa ebitali bya bukulembeze naye ng'oli akulaga ayagala bukulembeze. So mu kalulu mwe tuli tukanoonya naye ebisoomozebwa bye bingi. Kati olaba nze niyonsaba bwe twamaliriza akalulu akamyufu tulina ebyankomyewo by the way nga independent. Navuganya n'omukyala essaawa za leero flag bearer Honorable Desire Muhoza. Bwe twamala okuvuganya twagendako mu tribunal byonna mwabiwulira. Bwe twali mu tribunal n'atugamba sibeetaaga era siribeetaaga sina kye mbaagaza. Ngamba kino ekikola kya bukulembeze. Mu kifo kye yandibadde nga mpita n'aŋŋamba muganda wange ku lwa pate yaffe tubeeko engeri gye tutereeza ensonga zino tutambuze ekitundu kyaffe mu maaso. Yatugamba sibeetaaga era siribeetaaga. Mwagala temwagala akalulu nja kukawangula. Ngamba okay. Kale katuddeyo mu bannakibuga tubannyonnyole kkooti kanjitwale mu bannakibuga baddemu omusango bakole ki? Bagusale. Essaawa za leero neewuunya omukyalo oyo nti n'abamu abali abawagizi bange essaawa za leero ba flag bearers abataddeko amaanyi ag'enjawulo okutiisatiisa okw'amaanyi. Tulina eyali omuwagizi wange bannakibuga bamumanyi Mwami Elias Lwamata kati ye flag bearer LC3 yamuteekako amaanyi ag'enjawulo okumulaga nti nno alina muwagira ayagala tayagala. Naye ne bwe twali ku kisaawe Haji Kigongo yagamba abantu abaaliwo tuddeyo akalulu tusabe kasabe. Tewali muntu gwe tulina kukaka kulonda. Ekisase ssemateeka awa omulonzi obuyinza okwesalyawo ku mukulembeze gw'ayagala. Naffe tujja gye bali ne tusaba bane mutulonde naye tetubakaka. Oli akulonda olw'ensonga ze okitegeera nti omuntu akulonda okusinziira ku ebyo by'omugambye. Naye gwe bw'ogamba nti gundi mwagala temwagala mujja kunnonda lwa mpaka nze flag bearer ebyawa. Okitegeera oli flag bearer yes. Bw'oba oli flag bearer abantu ddamu bakwane buto. Ate akuwagira mu kamyufu yalina ensonga naye essaawa za leero abadde akyasobola okuwagira singa omukutte bulungi. Naye alina omutima ogwo ogw'empalana, omutima ogwo ogulowooza nti nno atampagira mu kamyufu tayinza kuddamu kumpagira. So mutunulyamu nti nno tali mu mbala ya bukulembeze. In fact era nina abantu be nagamba naye ayinza okuba wano akapande yasoma kafu. Omutima gwo ogulaba nga gulimu olujaasi kulagira bulagizi. Bino bye tulimu si bya bujaasi. In fact nagamba abantu zino ensonga ze tulimu za buweereza za bukulembeze. Bw'oba toli mukulembeze ekisaawe kifulume. Bw'oba owulira nga tosobola bantu kubannyonnyola nsonga z'ogenda kubakolera nga gw'osuubira ogenda kuwa mateeka kutiisatiisa kozesa amaanyi ag'enjawulo. Akalulu tekaliiwo mukwano. Abalonzi be balina etteeka ku kalulu kaabwe. Be balina amaanyi kalulu kaabwe ani gwagenda okukawa. Okitegeera. So ensonga zino bwe tuzitunuulira ng'omuntu avaayo kaka kituluma ku mutima. Okutiisatiisa kwa maanyi. Wano chairman wano e Kapekesaadi bamuma ssente za chairman wa NRM ze balina okukozesa okunoonya akalulu olw'okuba wagira ba independence. Ekikola ekyo kibi nnyo nnyo si bwe tebalina okukola. So otunuulira nti Kiboga district mu butuufu erimu
mu buwambe nga bwe boogera bannaffe n'akawuti tekanaba kuba nkatuuka tekanaba kutuuka oli just alina fulaga naye akomandinga n'ogamba yenna disitulikiti ye kumpi eggwanga lirye ekintu ekyo kituluma naye era tusaba bannakibuga bonna ensonga zino bakole ki bongere okuzitunuulira ŋŋamba abantu nti zino ensonga ze tulimu za buweereza si za bwannalulungi nti ani asinga obulungi si za muntu mugagga nti ani asinga ssente si za mwana waani nti nze ndi mwana wa mmejja ndi mwana wa okitegeera ndi mwana wa MP oba okitegeera ensonga za buweereza abantu tubannyonnyole kiki kye tugenda obbakolera ate abantu tubalekere eddembe basalewo era nze njagala okubuulira buli muntu andaba oba atuwuliriza ng'oli mulonzi akalulu ko kayinako obuyinza oli wa ddembe okulonda Niyonsaba oli wa ddembe obutamulonda olw'ensonga zo so obuvunaanyizibwa bwange okukuperereza oba okukukwana okugamba nti nno nsobola nja kuweereza Kiboga disitulikiti bwenti ne bwenti naye si byakukaka bannakiboga ontegeera ssebo so kati tuli wakati mu kalulu mulimu okutiisibwatiisibwa mulimu okukaka abantu okulonda olw'empaka mulimu ebikolwa ebitali bya bukulembeze okitegeera naye nga tugamba bannakiboga nti Kiboga yaffe tulina okusigala ku mulamwa tulina okusigala nga Kiboga tugyagala tugikuume nga bakadde baffe bwe baagikuuma esaazayo nsaba ekifo ky'omubaka omukyala emyaka 10-15 gigenda kuggwako munnakiboga omulala gye ne bwe tuneggyako obuyinza nga bannakiboga kitegeeza Kiboga ejja tulemerera akati mu nsonga eyo kubigenda maaso mu kalulu waliwo propaganda yali atambula emabegakaawo simanyi oba wamuwulirako nga bagamba nti gwe wali wakuva mu kalulu ku lunaku Pulezidenti Museveni yali agenda okujja ekiboga era waliko lwoteeseteese okulangira nti gwe tokyabirimu atogenda kubanga weesimbawo ekintu ekyo okyogerako otya era obutuufu bwakyo buliwa? Njagala okutegeeza abatulaba Niyonsaba bwe nali mu kamyufu ensi yonna yakitegeera nti nawangula akalulu era njagala okutegeeza enkambi ya mukyala Desire neye mwennyini mukama waabwe teri yandeeta mu kalulu kano okutandikira ddala mu kamyufu in fact sinakutandikira ddala mu kamyufu okutandikira ddala ku bwa kansala najja nzimba ekintu kino nga bannakiboga bwe nabannyonnyola ntandika ndi kansala vice chairperson nendabawo kiki ennina okukola ate ng'ebisaanyizo nnina nenga kangende mu paalamenti njagala okubakakasa teri yankaka kujja kwesimbawo Kiboga era teri muntu ayinza kunzija mu kalulu bwe tumala akalulu akamyufu era kyessaagala bannakiboga babuuse amaaso bakkirize bagaane nti mukyala Desire yabba akalulu era bannakiboga ekyo kiri ku likodi bakimanyi era naye saazaayo kamutuddemu akimanyi kano ke tugendamu kalalamukko tekalinga kali biri byayogerangako 0-2 obululu obwali obusatu ebufuuka 3 kano ke tugendamu kalulu akalimu empisa akagenda omudisipulininga naye ategeere ekyokukola nti batandikirawo byogera aze independent yeenoonyeza bibi ayagala ssente ayagala kumujja mu kalulu ayagala mulimu nze Niyonsaba siri ku level enoonya mulimu okitegeera nze Niyonsaba abantu nabagamba nsobola okukola kyonna kye nkoze kubanga nze ndi mukyala mukozi abantu bammanyi sinoonya mulimu seenoonyeza byange naye njagala buweereza nze ndi mukulembeze abammanyi abanneetoolodde bantegedde era bammanyi so bwe natunuulira nti nno kisaanidde nga ndaba wakyaliwo ebikaluba ngamba nina okudda mu kalulu era ne batandika obitambuza nga bagamba agenda okuva mu kalulu pulezidenti ajja kyampaliriza kubanga nali saagala kyekwaso n'ekimu ne ŋŋamba njagala saagala pulezidenti lwanajja nina okumwaniriza ntuule era natuula bannyaniriza ne ntuula mu bitiibwa ebingi nga vice chairperson era nga independent candidate ekiboga n'ennyaniriza pulezidenti w'eggwanga naliwo ku mukolo pulezidenti n'ayogera mu speech ze abaaliwo bannakiboga baawulira yayogerako ku Niyonsaba mu kalulu nti lwaki yakomawo independent bakiwulira talina independent gwe yayogerako naye kyogamba teyategeera nti Niyonsaba mwendi mu kalulu yakitegeera kubanga balina security ne bawa buli kimu okitegeera
So kakati wanga President Museveni kolo teyanjogera ko nti nve mu kalulu gwani anzija mu kalulu. Okitegeera kakati President amala okuvaawo bamala okuswala nga balaba kye bali batayimize kigaanyi batandika era otambuza ebigambo kubanga awo wennyini nga tuli ku mukolo gwa President Speaker yampita Amongo yanzija mu bantu abangi netutula ebbali ne tukwera twayogera ebigambo byali bitono nnyo naye nga tuli ku mulamwa. Mu bigambo ebitonotono bye nayogera ne Speaker ekituufu kiri nti baategeera nti Kiboga tuli bubi era ne mugamba Speaker nakomawo ku lw'abantu ne munyone muganda nakomawo ku lw'abantu Kiboga tukaaba tulina ebizibu byaffe Kiboga n'atugamba tubimanyi byonna era twabitegeera. So ne musaane mugamba Speaker katugezeeko tulwane tulabe nga district yaffe tugirwanirira. So bye bigambo ebimu siyinza kubyogera bimalayo n'ebigambo ebimu bye nayogerako ne Speaker. So tumaliriza awo batandika otambuza enjiri mu bannakiboga Niyonsaba yavudde mu kalulu Niyonsaba bamuwadde ssente naye ate ekyewuunyisa okumanya nti nno enkambi yaabwe ejjudde obulimba era Mukama atuyambe. Katonda ali waggulu nga bw'alonda omukulembeze alonda omukulembeze. Ne batandika okugamba nti Niyonsaba yavudde mu kalulu n'entandika era nga bandaba ntambula mu bantu. Ate bagamba nga buli andaga Niyonsaba batugabe baakujje mu kalulu. Ne mbagamba batunuulire mu beetegereze. Baba basobola okwogera ekintu olwaleero ng'ate enkya bakimanyi mugenda kuddamu mu ndabe. Olwo enkya nga bamaze okuwangula akalulu ki ekinaabaawo. Era ne ssaawa za leero waliwo amawulire agaafulumye nga galaga okuva era mu nkambi yaabwe nti wajja kuba wabulayo ennaku ntono nnyo tulonde era bafulumye nti Niyonsaba twamugye mu kalulu manya tugenda muwa ssente nnyingi ne neebuuza mu kalulu kano Niyonsaba nze ndi muzeka kubanga aba independents abaali mu kamyufu abaakomawo tuli babiri waliwo omukyala Nakakembo naye yakomawo naye Niyonsaba bwe bafuula topiki bwe bafuula buli kimu naye nze namanya ekituufu nti baazula Niyonsaba ekituufu kyendi. Nze Niyonsaba abaddewo ku lw'abannakiboga nga mbalwanirira era nze teri munnakiboga essaawa za leero nga tali mu bintu ng'ali mu bino ebintu by'okuba nga Kiboga tajagaliza ayisaawo bibi awagira Niyonsaba. Okitegeera abayisaawo ebyabwe bonna baagenda ku sayidi eyo kubanga guruupu y'emu beeyisizaawo byabwe. Baazuula Niyonsaba ye muntu ayimirira ku mazima n'alwanirira bannakiboga ku kibba ttaka okuggyawo okulya enguzi mu Kiboga district. Abo abakulembeze abafaanana nga Niyonsaba wano ekiboga mulimu abantu ate nga beefuula be bamaanyi mu district muno be beefuula nti no be bakulembeze abaaliwo mu district muno abatakkiririza mu ebyo mu bantu bakulembeze abatuufu abagenda okutambuza Kiboga nga bw'erina okutambula. Abantu abo batulwanyisizza balaba nga Niyonsaba bw'alwanirira abantu ku mataka gaabwe bagasigaleko oyo tulina mukuba wansi tulina mukuba ku mutwe paka ku ttaka olw'okuba bakimanyi nti Niyonsaba aliwo ku lw'abantu akozesa mazima. Tugobye enguzi ku district level tetutunze emirimu bursaries tetuzitunze byonna byavaawo. Kati bwe bakiraba nti obuweereza bwa Niyonsaba bulungi baagala kukuba Niyonsaba paka wansi naye nze mbakakasa nti wendi ku lw'abannakiboga kubanga nze sibakkiririzaamu abo era nkyogera misana sikkiririza mu muntu awabya muntu sikkiririza muntu abba ttaka sikkiririza mu muntu alya munne obulyako obwo sikkiririza kugamba mu kutunda ensi yange sikikkiririzaamu nga Niyonsaba. Nzikiririza mu muntu wa wansi mu kulwanirira eddembe ly'omuntu kubanga twagala ddembe. So mukyo nga nnyongera okukakasa abatuwuliriza era abandaba nti wendi ku lw'abannakiboga sigenda kutunda Kiboga temulina buyinza na buvunaanyizibwa bugenda kunzija mu kalulu tebuliimu wendi ku ballot paper paka ng'ennaku z'omwezi 15. Bannakiboga baleme kufunamu kutya nti oba oli awo oyinza okuwanduukululwa. Kyandibadde kyabaawo kubanga kati tubulayo wiikisi 2 tulonde. Okitegeera singa oba oli awo nga bwe baali bakyogera nti Niyonsaba yeenoonyeza bibye nandibadde ssaawa zaayo nabikola ki nabifuna kubanga era abansinkanye be bangi naye nambika ensonga zange ate nabo ne bazitegeera bambi ne balaba nga ndi kuki ku mulamwa bangamba okay katukwagaliza ebirungi mugende mu race. So nze nsaba bannakiboga mugume wendi ku ballot paper paka ng'ennaku z'omwezi 15 akabonero ttooke era bannakiboga nze mbagamba akabonero kafaako kakiikirira omuntu wa wansi teri atalya ttooke teri ataliwoomerwa era nga bannakiboga nze mbagamba mbasaba mumpoomerwe nga bwe muwoomerwa ettooke nga bwe mwampoomerwa mu kamyufu mbasaba mumpoomerwe ettooke tulirye
tuliwaate tulifumbe tuliye ng'ennaku z'omwezi 15. Kati waliwo essaawa zino currently campaigns zitambula zitya era ne ba opponents bo olowooza generally ki ekiyinza okuba nga kyekiriwo? Okutambula tuzitambuza era njagala okukakasa nti abantu ettooke baalitegedde lwakuba nti just balimu okwo okutiisibwatiisibwa era kwe ŋŋenda nga mbagamba nti obuyinza akalulu bakabulinako. Era waliwo ekirala ekigambibwa kubanga era flag bearer wa NRM era ayongera okubakakasa nti mwagala temwagala nze nayita mudda. Naye ŋŋamba abantu bw'aba agamba yayita mudda ki ekimunoonyesa akalulu? Okitegeera bw'oba wayita mudda era ayongerako n'agamba nze oba nfunye 5 oba 10 nja kulangirirwa. Kiki ekimunoonyesa akalulu asibuke nga banniyonsaba mu field? So nze njagala okukakasa bannakiboga nti tutuule tumanye ekyokukola twekkaanye bulungi ku lwakiboga yaffe tulonde omukulembeze. Tulonde omukulembeze agenda okukwata kiboga nga bwe tugyagala. Bw'oba olaba nga Niyonsaba sirina busobozi nga nze sikaka muntu kunnonda. Okitegeera? Naye tutunuulire oyo gwe tulaba nti agenda kukola ki? Kutuyamba. Okitegeera? Ffe abajja independent aba NRM tulimu aba 2 kuba nzikiriza mu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Niyonsaba. Waakiri noonyayo wa NRM omulala gwolaba nti ayinza otwala kiboga mu maaso naye tuleme kutunda disitulikiti yaffe. Munnakiboga ndaba mpuliriza tetutunda disitulikiti yaffe, eggwanga litutadde ku minzaani. Eggwanga kiboga kugamba abantu b'omu ggwanga Uganda batadde kiboga ku minzaani balabe ekiboga egenda ssalawo etya. Kyekango ffe twali museke nga tuli e Kampala tulonda obukiiko nga buli omu yeebuuza ab'ekiboga be baliwa? Ne batuteekako akagambo akannuma ab'ekiboga baatugambye kola ssente genda ekiboga bakuwa akalulu. Kyannuma ne ŋŋamba wano we tutuuse kama naye kasa tukyalina omukisa. So nze nsaba bannakiboga nti gwe guno omukisa ogusembayo gwe tulina. Ssente ekituufu era bagenda kwongera bazireete nga bwe bazireeta luli mu kamyufu ekiro baazisula bazigaba naye kyewuunyisa era nze kye ntya ku bannakiboga bategeera ekyokukola baazibawa naye era akalulu tebaakabawa. Ba registrars abo abatono be baawa ssente abo be baamalamu akagoba abagenda babongerako obululu obutono bwe baafuna. So mu kyo nze ndi mugumu nti bannakiboga bagenda kusalawo bulungi ekya security ekyo twakikozeeko tugenda kukuuma akalulu kaffe. Awo mbadde njagala okusooka okubuuliza nti luli baakubba era wavaayo n'okyogera nti wabbibwa mu ngeri ziwanyumira obulungi. Kati ku luno tugenda mu kaseera ka kalulu ke kamu akalijjenne. Oyinza kukakasa otya abawagizi bo nti ebyakutuukako luli ebigenda kubanga bikomawo okweyoleka ne kuno bakuddemu envunula birya? Tegeeza abatulaba kalulu ke tugendamu kalulu kalala mukko tekali nga kamyufu. Kano kalimu etteeka kale tunatuuka na mu kyatteeka. Akalulu kano kali well organized, kalimu discipline ey'amaanyi. Okitegeera? Nyinza obutayogera nnyo bingi butya bwe ŋŋenda kukuuma akalulu naye njagala okukakasa bannakiboga nti twadiringanga n'omuntu gwe tutamanyi nti mubbi wa kalulu. Okitegeera? Naye ku luno twategedde nti gwe tudiringa naye muki? Mubbi wa kalulu. Era naye akimanyi ku ground tekuli kalulu kati bali mu kulwana bafumba emitwe kiro na misana okulaba nga era baddamu bakabba. Naye njagala okubakakasa era nga mbagamba tubalaba. Ku luno tulaba. Okitegeera? Tulaba tugenda kukola ekisoboka kyonna obutaddamu. Balina okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Ba security officials ababakosa luli ku luno mugenda bakola mutya? Luli nabagamba offices zino wammanga. Office ya RDC, office ya DISO ne ya DPC mu kamyufu. Zaatunda kiboga. Era navaayo ku mukutu gwa kiboga ku ntikko ne ŋŋamba kubanga DPC oyo yagenda yawandiika yagala twebaza kiboga twakoze akalulu kalungi nnyo tekabaddemu mivuyo ne mugala ssebo DPC twategedde bye mwakoze ku kiboga. Ne mbagamba abantu bano batunda disitulikiti zaffe. Ekisoose kati wano ekiboga si bannakiboga bajja buzi.
President abasindika bakole emirimu ku lulwe. Kye bakola nga badde ate eno mu nsonda babawa ssente ennyingi nga batandika kwagala tegeerera bannakibuga. Ne ngamba ne mbategeeza abaami bano n'abakyala nti eno disitulikiti yaffe. Enkya bo we bali mu offices zino enkya bakola ki? Bagenda. Leero we bali naye enkya bagenda. Kiboga tugisigaza. Kati otunulyanga RDC yaliwo mu kamyufu essaawa zino yagenda. DPC yaliwo mu kamyufu essaawa zino taliiwo yagenda. Okitegeera nti Kiboga yo yagireka. Tuli eno tukaaba bo baatambula ne bagenda. Kubanga eno si waabwe. Kiki eŋŋamba bano abaliwo essaawa za leero? Baleke etteeka likole. Bannakiboga babalekera obuyinza okwesalirawo ku mukulembeze gwe baagala nga constitution ya Uganda bwe tugamba. Era tubagamba bave mu kalulu kaffe. Ofiisi ya DISO, ofiisi ya RDC bave mu kalulu kaffe. Bannakiboga basalewo nga bwe baagala. Kubanga obuyinza buli mu ngalo zaabwe. Ate ekisinga okuneewuunyisa ku ofiisi zino essaawa za leero tulina ba flag bearers basatu aba NRM. Tulina Dr. Kefa Kiwanuka, tulina owa West Lule Elia Eriki, tulina nono Desire Muhoza. Naye tulina ofiisi zino nga ziri kalulwaka. Ate nno kwabo abasatu tulinawo waggulu President Yoweri Kaguta Museveni. Okitegeera? Naye akalulu ka President tebakaliiko, bali kalulu katya ka flag bearer omukyala. Ekisinga okuneewuunyisa. Abasigadde beeyiiya. Beeyiiya bali byabwe. Kitwewuunyisa. Tugamba ki ekigenda mu maaso mu kibuga? Naye ffe tubakakasa nti tubalaba bannakibuga bababuuse ku luno. Tuli ready okulwanirira disitulikiti yaffe. Tetugenda kugisiriikirira, tetugenda sirika mu nsonga zino. Era batuyambe bave mu kalulu kubanga tebakalinaako buyinza. Kye mmanyi bamanyi kye balina okukola. Kukuuma mirembe, naffe tuli ready okukuuma emirembe ku kalulu. Abantu tubalekere eddembe, tetukaka bantu. Abantu tubalekere eddembe basalewo ku mukulembeze gwe baagala. Kati Honorable Niyonsaba, njala munnakiboga oba oli abadde takumanyi oba abadde takuwagira omuwe ensonga lwaki asaanidde okukwesiga alekewo bakandidates bonna abalala agende naawe. Kati nze nga Niyonsaba lwaki oba oli omuntu andibadde saazayo tampagira njagala ampagira aneesige. Njagala okutegeeza omuntu ono nti ndi mwesigwa nga Niyonsaba. Ate bw'abanga ddala munnakibuga ng'ayagala kibuga, njagala omukakasa nti kibuga njagala. Singa mbadde sigyagala sandikomyewo mu kalulu. Okitegeera? Sandikomyewo mu kalulu. Naye olw'okuba ebintu byemmenyeemenye okuva mu ntandikwa yange abampuliriza era abandabye obulungi. Omuli okulwanirira bannakibuga. Omuli okulaba nga disitulikiti yaffe eno tetugitunda. Nsaba ampuliriza aneesiga mpa akalulu ke. Emyaka batuwa 5. Bwe naaba sikoze nga munzijayo nga muleeta omulala. Naye ng'obuyinza bukyali mu mmwe mu ngalo zammwe nga tewali waabo baggyeeko. Bwe naaba nkoze bye naaba nkoze nga ddala bye nnyimiriddeko olwayo bye mbagambye nja biyimirirako emyaka 5 nammwe mulabe nti waliwo enjawulo mu kibuga nga mumpa ekisanja ekinaddako. Bwe munalaba ate sibikoze nange munzijayo tuleete omulala n'ayamba kibuga. Naye nga mbakakasa nga bwe nabagamba nti akabonero ttooke ngenda kubeera mu kiyungu nga nfumbira kibuga. Ettooke eyo nga bwe nabagamba likiikirira omuntu wa wansi, likiikiridde ebizibu bya kibuga. Ngenda kubeera mu kiyungu nga mbifumbira. Kubanga mbimanyi ku level ya vice chairperson sirina kye simanyi. Buli kimu nkimanyi. Naye tukooye obulyake mu kibuga, tukooye bamafiya mu kibuga abaagala okubba ebintu byaffe nga bayitira mu bantu ab'enjawulo. Bannakibuga ebintu ebyo mubitunuulire. Tutunuulire omuntu gwe tulaba alimu ensa. Twesigise ekifo kino naye nga mbakakasa nti Niyonsaba nja kubabeerera omwana omulungi. Nja kubeera omukulembeze w'ebirooto byammwe. Temugenda kwejjusa nga Niyonsaba muntadde mu kifo kino. Tekigenda kubaawo. Ate era bwe naaba nsobeza aw'okunsanga era bamanyiiwo. N'abantu abatuufu ab'okutuukirira bamanyiiwo. Nze taata wange mulimi wa mmwanyi. Mulimi munnaffe nga bannakibuga. Wali awo ennakasozi ebiko bamumanyi. So nti ne bwe mba nsobeza balina aw'okunsanga. Namba katugendeko ewa muzeeyi wa Kinyonyi lwaki muwala we yeeyisa bw'ati.
enkya bakulaba batya Niyonsaba nti otunze ettaka ly'abannamuwanga ly'abannakiboga naawe gy'obeera. Naye omuntu azza obuzzi mu disitulikiti nti disitulikiti bw'ekuma omuliro kiki ekijjiiramu? So mu byonna oba yenna oba oli abadde tannafuna mutima gwa kunneesiga kumpa kalulu oba kumpagira, nsaba otunuulire ensonga ezo wammanga, onneesigise Kiboga emyaka 5 egisooka, ebyo nnaaba nkoze ebijja okundeetera gwe okunnyongerayo oba okumpandula okunziggyayo, naye ng'amaanyi gasigadde galimu mmwe abalonzi, baleme kubaggyako maanyi gammwe ga kulonda, musigaze obuyinza bwammwe obwabaweebwa Ssemateeka wa Uganda okusalawo ku mukulembeze gwe muwuliriramu emirembe, baleme kubatiisatiisa. Londa omukulembeze gw'olaba nti agenda kukuyamba. So kyekyo kye nnyinza okutegeeza bannakiboga, tulonde ennaku z'omwezi 15 January, ejja kuba lunaku lwakuna, obukonge bwafulumye, abatannabufuna munoone obukonge bwammwe, tugende tukube akalulu k'eggwanga okutandikira ku pulezidenti waggulu paka ku chairman LC1. Londa oyo gw'olabamu obusobozi, londa oyo gw'olaba agenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso, londa oyo gw'olaba agenda okutwala ekitundu ky'omu maaso, anaakutegeera ng'omuntu. Tuleme kubuguumirira kutunda nsi yaffe. Omulabi waffe omulungi owa Saviour TV atuli ne Honorable Niyonsaba abadde atumenyeramenyeramu ku nsonga ezimu ku ezo z'alowooza nti ze zibadde ez'amakulu era ezitambula mu kaseera kano. Wabula nnyongera okukujjukiza nti abatuteekamu ssente be bannaffe aba Saviour High School Kiboga. Saviour High School ssomero lya secondary lisangibwa wano mu disitulikiti ey'Ekiboga, era bakugamba nti gwe alina omwana okuva ku siniya esooka mpaka ku siniya ey'okutaano, amutwalewo ku Saviour High School omuwandiise, ebisale bisobokera ddala ate era bajja kuba bamubangula mu ngeri esinga okuba ennungi. Bagamba nti mu field zonna omwana we ajja kufuna academic excellence, ajja kufuna n'ebintu ebirala ebigendera awo. For example, asobola okufunayo skills ez'enjawulo mu kutunga engoye, okutunga engatto, media studies, BIT n'ebirala ebiringa bwe bityo. So bannaffe aba Saviour High School abasangibwa mu disitulikiti y'Ekiboga bagamba nti twalayo omwana we okuva ku siniya esooka mpaka ku siniya ey'okutaano. Madamu Niyonsaba, mu kadakiika nkamu 2 ssa munnakiboga akalulu n'ebigambo byo ebisembayo. Munnakiboga munnange andaba era mpuliriza, Honorable Niyonsaba Jacqueline, nyongera okusaba obuwagizi bwammwe, nyongera okusaba akalulu ko, nyongera okukukakasa nti Kiboga District tugirinako obuyinza era ye disitulikiti yaffe. Nkusaba ng'ogenda okukuba akalulu ko, yongera okwetegereza ennyo. Ku lwa Kiboga District mbasaba twesigise omuntu munnakiboga akalulu, enkya gwe tunaddemu okulaba. Era nga nyongera okubakubiriza nti tuleme teekawo mpalana za byabufuzi. Akalulu kagenda kugwanga ennaku z'omwezi 15, 16 neighbour wo omwetaaga. Ng'oli ku ccupa y'amazzi neighbour ajja kujja okukulambula, ng'amazzi ewaka tolina neighbour ajja kuwa ekikopo ky'amazzi. So tetudda mu ntalo za byabufuzi. Olw'okuba Niyonsaba tomuwagira ate owalane amuwagira. So ekyo nkivumirira, nsaba bannakiboga tumanye nti nno akalulu ke tugendamu si ka lutalo. Tugenda mu kalulu ak'okusalawo ku mukulembeze agenda okukiikirira Kiboga District n'eggwanga lyonna awamu. Mukyala Niyonsaba, mu kaseera kano Kiboga District erina omubaka agikiikirira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Nalirowoozezza nti olina ensonga eyo ey'essimba eyakusikiriza okujja okumusuuza ng'ogamba nti bingi nnyo oboolyawo by'atakoze by'oyagala gwe okutereeza singa oba oweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembera Kiboga. Osobola okutubuulira ku ebyo by'olowooza nti atukiikirira mu kaseera kano atabikoze kimala era nga gwe wadde oyagala okusimbulira? Kituufu nnyo kubanga ziringa z'ensonga zinatandise nazo 3 nazo ze nayogeddeko. 3 ezindeetera nze nga Niyonsaba okujja ku kifo kino okukisaba bannakiboga. Nga bwe nabagambye mulimu district budget. Ssente zeetaaga zongezebwe, emirimu gy'abannakiboga gitambule. Ne nnyongerako ne ŋŋamba nti omubaka omutuufu yenna yandibadde ava ku district level n'agenda mu parliament nga by'ateesaako abimanyi.
okitegeera tutunuulidde nti ekisanja kino district budget esigadde nga bweri era ssente tezitumaze kukola mirimu kitegeeza gaapu eyo egaanye tebatusakidde bulungi kimala tasase kimala okitegeera naye ate era simunenye olw'ensonga teyasooka ku district ekyokukola kyabadde tamanyi yensonga lwaki nvaayo ngambe bannakiboga titwagala omukulembeze agenda okusaka nga kyayogerako akola ki akimanyi nembagamba era ku kibbattaka kiboga district kibbattaka akyali mungi naye olaba nga ensonga era takoze eki tagikutteeko okitegeera ate nga era kibbattaka ffe nga ku district level tugigezezaako giwana naye buli mukulembeze abaako level kwakola ki kwakoma waliwo level kwe twagala kibbattaka ono atuuke nga takyawulikikako mu kiboga so kati awo nawo wakyagaanye endala gye nasembyeyo naye ey'obumu era gye ntunuulira ku munnange ono aliwo essaawa za leero omubaka omukyala owa Kiboga district essaawa eno ey'obumu otunuulira nti nno ye asembeza babe abannuupu bokka okitegeera era baasakidde ffe aba NRM tusigadde mu bbanga okitegeera so tetufiiriddwako kyenvumirira essaawa zaayo kubanga olaba nze neewuunya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekituufu kiri nti mu byafaayo ekisanja kino kye tulimu ekya 2021 awo pulezidenti Museveni baasuula abantu be wano mu Buganda baminisitaazi bonna kiri ku record naye ate bwe yali afulumya ssente za parish model teyagambako nti muwe ba NRM bokka okitegeera yagamba ssente za bannayuganda bonna era buli munnayuganda wano nawano ekiboga ye bali n'aba opposition abafuna ssente zino oba onfuna bulungi ekyo kye bayita omukulembeze nti osembeza abantu bonna bw'otuuka ku level eyakuwa akalu n'ataakuwa olina okuba nga obalaba kyekimu kubanga essaawa zo gwe maama aliwo so netunulira nti obumu bwa Kiboga district bukyabulamu bwetaagisa nti niyo nsaba ngenda fuba okulaba abantu bonna mbasembeza era tubaagale waliwo ekirala kibadde boogerako emabega awo nti ffe era aba independent tetulina we tutuula mu paalamenti tetuteesa babigenda babyogera kubanga balowooza nti abalonzi baffe eri ku ground tebafolowinga bigenda mu maaso naye ate era njagala okwongera okubuulira abatulaba nti essaawa za leero tulina vice president w'eggwanga lino Jessica Alupo ali ku independent naye president Museveni yatunuulira busobozi n'alekawo abaagenda ne zifulaaga agamba nti omukyala Jessica ono yalimu embala okitegeera n'amuwa obwa vice president namba 2 w'eggwanga lino okitegeera naye wa independent bagala tugamba talina waatuula era tateesa era taweereza okitegeera so mu kyo nga kikyengezaako okubalaga nti oba oli awo nnyinza okireetawo tebaga ate we wa independent anaabijjawo nze ne president Museveni akimanyi nti ndi waki wapate ate era mbakakasa nti sigenda kukola mu ntoli za president Yoweri Kaguta Museveni oba mu ntoli z'ekibiina kya NRM nedda oyo si ye Niyonsaba era mbaddewo ku district y'Ekiboga nga ndi wapate nze leader of government business Ekiboga naye ekibi nkivumirira n'ekirungi n'ekikola ki ekyogerako so ye Niyonsaba nti ngenda mu parliament ngenda kwogera ku kirungi independent mind ngenda kwogera ku kirungi nkyanirize ekibi nkivumirire mukwano kyendaba nti tekiyamba muntu wa wansi so mu kyo nga mmaliriza ntegeeza abannakiboga abandaba twetaaga okukyusa obukulembeze bwa Kiboga district mu mbeera yonna tutunuulire omukulembeze omutuufu Niyonsaba nsobola nkulembedde ku level kwenda essaawa zaayo nga district councillor vice chairperson teri kye simanyi mu Kiboga abannwanyisa kimu mazima gange nze Niyonsaba sirimba sitambuza politics wa bulimba kubanga siraba nsonga lwaki nnimba ndi mukazi wa kigambo kyo ndi mukazi wa kigambo kyange ate era nze mbagamba from day one nagamba abantu ngenda kubeera mu kalulu nkalimu paka ngenda kuza mwezi 15 nezya nga mbagamba bannakiboga ngenda kubalwanira era mbalwaniridde okimanyi kyensobodde ku level yange nti mumpe level endala nwane sinakugezaako nja kulwana kuba bamanyi nze ndi mupambanyi nwana anti batera okugamba nti obugonvu bw'olujegere abantu abamanyi bamanyi Niyonsaba ndi mugonvu naye obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo okitegeera so nti Niyonsaba ndi mukulembeze
ekibi nja kivumirira, ekirungi nja kukyaniriza. So n'olw'ebigambo ebyo bannakibuga munneesige. Emyaka 5 gino egiwedde ku kino ekifo ky'omubaka omukyala, nammwe mulaba tewali kisakiddwa kimala. Mbakakasa nti ngenda kubeera omukulembeze agenda okubasakira, okubaagala ate n'okubaweesa ekitiibwa. Nkomekereza ebigambo byange nga mbasaba akalulu ka Niyonsaba Jacqueline, mbasaba akalulu ka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, era nga mbasaba tubeere bakyala na baami abakozi, tunaatera okuzzaayo abaana ku masomero ng'akalulu kawedde, tusomese abaana baffe ku Lwakibuga disitulikiti. Mukama bankuumire. Weewaawo.